Lero Egypt emaze nekkiriza okugula ensalo aid eyingire mu Gaza. Remember President wa America yachaddeko Israeli yali alina okusisinkana kabaka wa Jordan ne President wa Egypt Field Marshal Sisi al-Fatah. Naye olukuŋŋaana olwo tulwasobola kubaawo. Abawalabu baagaana okusisikana President wa America. Biden bwe yabadde ali mu Israeli yakyogedde lunwe nti America teina gyeraga ejja kusupportinga Israeli. Nawoninga amawanga gonna agalowooza nti gajja kukozesa omukisa guno okulumba Israeli. Biden yabawoninga. Mu luzungu yayogera bino. Yaga please don't. Temuchikola. Bye bigambo ebyava mu President wa America. Wenjogerera ano amata abiri aga America gatuuka dda mu Mediterranean Sea. Era destroy emu eya America eyitibwa Koni destroyer yakubye misailo zinya. Mpuliriza America yasumuludde mundu okutaasa Israeli. Abayekera abawuthi abali e Yemen bakuba missiles ne drones nga zive e Yemen nga zeerokera eggwanga lya Israeli eryato lya America eriyitibwa Koni ne lizinterceptinga. America olwedde olutalo yaluyingidde dda. Destroyer yayo Koni eri waggulu mu Northern Red Sea ye yakuba misailo zino obutatuuka mu Israeli zava Yemen mu bawuthi. Israeli yakuba dda aba Hezbollah e Lebanon. Aba Hezbollah bali baweereza misailo mu Israeli. Israeli ne bakuba bali ku border awo. Era ebyalo byonna ebya Israeli ebiri ku border wakati wa Israeli ne Lebanon baba sengula dda. Israeli yakalinga out strikes mu Lebanon ngekuba aba Hezbollah. Nabagamba Israeli ina capacity okulwana entalo 3. Ebyo byonna mukyazanya buzanyi. Waliwo abampakanya wano mbuwa Israeli tejja kuba aba Hezbollah nkulayirira amaziba ga Katonda mugulu ng'atya Katonda. Bwe bagamba ekigambo Israeli soko dduke. Amanya abamu temulina research mumala googera. Israeli erina amaanyi mu defensive warfare, electronic warfare. Mweche bayita Israeli gwe yoyo kanga teina na mu America. Israeli ya tabu atena ne nuclear kati yegaseka America. Biden we yali mu Israeli yagamba nti tujja kuwa buli Israeli kyakulwanisa kye yeetaaga okwedefendinga. America, we shall give Israel any weapon it needs to defend itself. Wenjogerera wano patriotic defensive system ya America yatuuka de Tel Aviv. Patriotic kati ate Israeli yakyusizaamu tekyakozesa iron dome nnyo ekozesa iron beam. Akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Israeli yajjayo iron beam. Waliwo kye bayita iron dome ye system gye badde ekozesa okuba buloketi bw'aba Hamas. Kati waliwo ate gye bayita iron beam ekozesa laser. Nabi banyonnyola Abannayuganda munabitegeera. Oba Uganda njiveemu nnyendeke Congo. Kam abasiru bangi mu Uganda newe tubibagambe era tebabitegeera. President Museveni anyongeze ssente mbibasomesa. Muve mukulye embize wachusi. Muve wa mama fina ndeta wino kati. Bino bye biruma kaye wisdom. Akitegedde kubira ko Mukama engalo ez'amaanyi. Israeli yalese iron beam.
gamba twafuna technocrat junior twamala nze najja kujjawo bulimba ku internet nkuwa wino nga wali bamubitegeera tugende maaso kali n'olwekyo Israeli kyetaina kyokka ina amagye matono kyekyo kyokka kyetaina amagye matono naye ebisigadde webagati Israeli eyungudde edduka history ebyafaayo bya Israeli byeyogerera yakuba ensi z'Abawarabu 5 mu nnaku 6 abavolo ina intelligence yayo esinga okutibwa mu nsi yonna Mossad teriyo intelligence mu nsi yonna ekoze operation za mutawaana nga ya Israeli mu bukesi bagenda wala entalo zonna zirwanibwa intelligence ensi yonna webe basinga intelligence ebegenda bakuba nemba mwine ebyokulwanisa ebyamaani entalo bazirwanira ku information. You have to know enemy positions and the weapons they have. That's when you can fight a war. Oyino kumanya omulaba ayina ki position ki mwali awono okuba kali bwe gati Israeli ina Mossad bana Abawarabu bali na muzannyo bano Israeli ya wiki 2 egenda kuba omutwalo gwa bomu kakati ewezezza olusanvu bomu kasanvu ze yakakuba Gaza ate tenaba bagamba mutetunaba so n'olwekyo amaanyi go Israeli yegayina Omumerika ajiri mabega Biden nga yakave Israeli owa Bungereza najja yakunaka oyo omuyindi Prime Minister Bungereza najja neera yayogedde ebigambo byebimu the United Kingdom will support Israel owa Germany yajja dda bonna yabasooka kyasala wa Germany naera yagaja kuwagira Israel kati mbuza junior ani addako okujja owa Bungereza ke yazze ani addako owa Bufaransa Macron agenda kyalako Israel naye kuongera ku kinganya ng'akiddingana eri Abawarabu nti mwe Bawarabu mwe katubabuulire teri agenda kujja wano Israel kakati oba oyina America ng'oyina Bufaransa oyina Bungereza ngero kyali kuba Hezbollah Irani yesinga okumamu omuliro mu nsonga zino ne kata Irani eyo gyolaba era yo Irani aba Hezbollah n'aba Hamas eba supportinga nnyo muzimuzi doctrine Irani zeeyina kusaanyaawo Israeli era mu muzikiti ogusinga obunene mu ggwanga lya Irani mu kibuga ekikulu Tehran aba Irani bataddeyo dda bendera enzirugavu mu kibuga kya Irani ekikulu ekiyitibwa Tehran mwe muli omuzikiti omunene waggulu w'omuzikiti oyo eriyo akasolya waggulu akatulako bendera ya Islamic State of Iran yaggiddwayo dda Irani neteekayo bendera enzirugavu ku muzikiti ogusinga obunene mu Iran kitegeeza ki Irani ekungubaga Irani si nsanyufu n'ebigenda maaso jukira Prime Minister wa Irani yavayo n'agamba nti Irani tegenda tunula butunuzi we are not going to remain observers. That's what Iran said. Era statement ezavudde mu mukulembeze ow'okutiko akulya Iran eyatula komini omukulembeze ow'okutiko mu ggwanga ya Iran waaba ayogera Middle East yonna ewulira yagambye Iran is running out of patience
obugumiikiriza butugwako olutalo twagala duyingira tukuba mu Isiraeli ono bye bigambe byavudde mu Yatula Khomeini supreme leader wa Iran oyo bw'aba ayogera Middle East yonna ewulira si mwangu America bamwetaaga asuza America nga teyebase Yatula Khomeini oyo yomu ku basajja abasinga okujoga eggwanga lya America talina kabalabamu era bamulumiriza okwati yatabangudde Middle East mbwa abawusa abali e Yemen babe sibaye abayizibula babe bano bamasi babe allegedly nze nkuwa first hand Yatula Khomeini yabadde yakamala okwogera ne balumba base za America eziri e Iraq base za America eziri e Iraq zalumbiddwa nge Yatula Khomeini nti neba nango lwaki tuliwa lwaki musa the assets American assets in Iraq were under attack Nenga America balumiriza Iran baga Iran gwa kuba base za feziri ya Iraq gwe era takikwewunyisa nti ne mu Isiraeli abahuthi bakasemiza irozi ne drone eryato lya America nelizikuba koni destroyer so ensonga ezo zikyagenda mu maaso nenga yo Isiraeli ekyagenda mu maaso n'okuba Gaza already yategeka damage gali ku border bwegati gagala kulumba Gaza Isiraeli eyagala kulumba Gaza kutaka Defense Minister wa Isiraeli yavuddeyo munamawulire wa CNN yamubuuza nti mugenda ddi mu Gaza yagambye we are seeing Gaza from far but we shall be in Gaza nti Gaza tugiraba naye kiseera kituuse tugibeere munda bwati bwe yategezeza Defense Minister wa Isiraeli mukambwe Egypt President wa Egypt Field Marshal Sisi Al-Fatah atuziza olukungana mu Egypt President wa Egypt ayise basteke oloda bonna ne mu Africa waliwo amawanga agajja okutuli presentinga basale entotto olutalo luno lugwe nenga President wa Egypt mu lukungana luno agobya amawanga asatu Field Marshal atfuga Egypt Al-Sisi Al-Fatah Field Marshal yekali ku Africa agobya amawanga asatu mwete mujja mu lukungana Egypt yeyise olukungana batuule bonna bageba neere ensonga eno ye Gaza egwe aba Filisuti babeere wano n'Abayisiraeli naye agobya amawanga asatu amawanga agagage mwokubalabe Egypt mmwe eggwanga erisooka ya America tebagiyise mu lukungana luno kayo yateekenga dda side ewagira Isiraeli eggwanga eryokubiri Field Marshal Al-Sisi Al-Fatah akulya Egypt lyagobye mu lukungana lwategese olugendo okubaawo Iran agemu abayirani sibalaba magala nnyo ebintu by'entalo mujja kuyiwa olukungana lwange musigale eriye wammwe Iran Field Marshal eggwanga eryokusatu lyagobye atwala Egypt Isiraeli agemu abayisiraeli sibalabako mwabasingano kasuka bomu n'ebikompolo ebitta abantu ate mujja muteesa kakati yasigazizza amawanga amalala ng'eggwanga lyasingira ddala okwetaaga lijje mu lukungana luno ye Kata oyo ye bamwagala eggwanga lya Jordan jukira bw'osoma history Jordan ye protector wa holy sites gwe baawa okukuuma byonna emizikiti amakyaki agali mu kitundu ekyo ekya Palestine ne Isiraeli Jordan
is the protector of all sites. Abasoma history mubimanyi. Mu abasoma chemistry mujja kudda olulala. So abasoma biology musala nkoko bugulu tetubeetaaga kati. You'll come later. This is history now. Chovola banga leero kabaka wa Jordan ali Egypt. Ngolukungana luyite lunnabaawo ye kabaka wa Jordan yagenze banyumyemu. So ensonga bwe zikyali. Sijja kusukako wano. Sijja kweyongerayo. Nenga nga maliriza nga mpumba wumba olutalo luno. Jukira Special Force ya America olwedde gyeri Israeli. But Delta Force jebali. Sijja kusukkawo wano.